era ffe twatandika dda mpaka omwaka nga ogujja munaku 10. Ekyo kimu oza mukitege. Ekyokubiri, tuteekwa okuba nga tuli muntu omu n'omutegesi. Bwe twenyoola wano mu ssente ze mwogeddeko, bwe twenyoola wano mu bapoliisi b'oyagala, kuba bajeti yo ntono oyagala abapoliisi banna, naye ogenda kutuuza abantu 1,000, tetujja kukola kitwagala. Kasita otegeera intention yaffe nti nnungi, ojja kukola ne poliisi nga tolina ku intention yaffe n'omutegesi tekuba nga tuteeba mu goolo y'emu, obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe. Kuba kiki kyatuusa mu poliisi? Tetulina mulimu gutukola okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Is a constitutional mandate. We omutegesi oli part of us, oli first line of security. Mu byokola byonna kifo kyogenzeemu, abantu boyise abayi oteeka okuba nga nambeemu ku security. Tukwegatako obwegasi kuba ekisooka ogenda okifunamu. Ekyokubiri olina erinnya eryokugulu. Tujja kuteeka kivula abantu babakubiremu emmotoka bazaase saidi miro olwoze tonookolobola. So oteekwa okuba nga oli part of security. Otwetaaga nnyo okusinga abalala, kuba togenda kukoma leero. Naye buli lwogenda ku poliisi wejjeko nawandiika nabawandiikira ne batanziramu nengenda mu maaso, oba okikola just wejjako omusikiwa part of security. Oteekwa okumekinga sure nti omukolo gwo ekivulo kyo function yo erisekiwa. Lema kutunira budget n'oyagala abapoliisi banna nemwena abantu 1,000. Ng'omuyimbi teyazze abantu 1,000 ku poliisi abantu banna, wetaaga amasasi agawerako n'obulamu bw'abantu. Ate twagala tuve ku level eyo. Tuli wamu? Muli kitundu kyonna ekigo kigenda okubeeramu kulimu poliisi. Mbegayidde muleme kunyooma poliisi. Nga nti nze nkolagana ne KMP, nze nkolagana ne police headquarters, n'obwona ogenda waggulu era bajja kukusinga ku poliisi gy'ovaamu. Njagala kikole kiriya. Oba ova oli Kampala, DPC wa oli Kampala ali important ku function ye. Oba ova Katwe, DPC wa Katwe ali important. Oba omanyi RPC, oba omanyi IGP, era bajja kuwandiikira DPC kando. Ekyo kimu. Ekyokubiri, alina emikolo mingi egimu gya gavumenti, emirala bamuwandiikira dda. Kati bw'olinda olunaku olwo akawungeezi oyiteyo, ojja kumusanga ng'ali stretched. Tutegeraganye, oteekwa okumuwa updates nga bukyali, kuba ekivulo tikikugwako okwolwo olunaku. Naye mwe mwetereka ebirala byonna noyagala osembeyo okuyita ku poliisi, ojja kutuuka nga talina manpower, oteekwa okubiteeka mu puroguramu yo. Finally nga ngenda okumaliriza, tuli mu kiseera ekizibu. Abali conscious mu nsonga za security mumanyi terrorism kweri. Si lugambo, si katemba, si byabufuzi. Otwogera tulina taxi ziri kamwendo. Tewaliyo kintu kisinga kwagalwa ng'omutujju okukuba ekivu. Ate kisoboka, kyali kibaddeko wano abakulu abali wano abaaliwo 2010. Bakamala okutegeeza mu space ne parliament. Bw'oba okola puroguramu zo, manya ekitwogerako kituufu. Abatujju bwe bali tubanoonya, ate eddagala lyabwe alertness. Oteekwa okuba alert kyokola kyonna, ate personal level ne kampuni yo gy'okoleramu gyoyagala okufunira mu ssente. Wetukugamba leeta mashini zifune, wetukugamba embwa eswipinge, tetuli mu kwaggaziwa bajeti yaffe. Kitegeereka kiramu. It's for the own good of the people coming now business yo. Kuba omuntu asobola okukuba mu kivulo kyo, nakola amawulire abantu 10, abantu 2, 5 akolera ddala amakulu. Tuyingidde mu Christmas eno nga tulina embeera y'obutujju ate kweri nkukakasa mwebali. Naye tewali kigoba abantu abo ng'okwetegeka. Batwalwa ekiseera ekiwerako nga beetegeka, bali patient, bayinvestinga nnyo mu kintu kyabwe, tebaagala kukola misi. Ekintu kyonna ekiraga nti oli alaafu tebasimbira, kuba tebaagala kukola misi. Batwala time okuba training, bateekamu ssente mu bintu byabwe, ate batono tebaagala bafiirwa ekiri awo nga tebakoze mission eweze. So teekako embeera ku kivulo kyo, teekako abasirikale, bwe weebeerereko teekako abago abatali bapoliisi, abalawuna,
ogyeko obutujju waliwo obubbi mu bivu, amasimu g'abantu, ensawo z'abantu, kamera, esente. Omuntu najja mu masanyu mikono mine enzibu najja yeewumuzemu. Ekitegeeza oba okwataganye n'omubbi kikitegeeza okumubba. Ekyo tukiteeke mu birowoozo. Abantu bonna abajja mu kusanyuka si balungi. Oteekwa okubaawo gwe nannyini kivulo okulaba nti saaki bweri. Abapoliisi baffe bayinza okukoowa, abapoliisi baffe bayinza okubeera nga balaba wala eri, naye gwe beerawo n'abantu bo abakazi n'abasajja. Tuyinza okukuwa abasajja bokka kuba tetulina manpower emala oba bagitwala. Ekikaka abakazi oba briefing baleme kukola bukozi kukwata muntu kuyisa kivu abiri nga amekyaliko taasa obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe. Tuli wabo poliisi terina mulimu omulala gwonna, era tuli ku stand down. Tewali ajja kugenda mu kivulo, tewali ajja kugenda mu krisimasi, tewaliyo mupoliisi eyaguze engoye agende mu krisimasi. Okuva ssaawa zino paka omwaka guweddeku tuli alert, tuli available okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Bw'obanga olina obuzibu bwonna ne poliisi ekuli kumpi, poliisi eyo si yesembayo. Bw'obanga olina obukuubagano ne DPC temwetegeera, mwirawe mwagwa mu nsonga zammwe, waliwo amutwala. Ate kyensoose tetukumpitinga, tetulina bivulo bye twagala okuteekawo nga poliisi. Tuleme kubirwaniramu. Bw'otategeera DPC genda wa RPC. RPC bwakwetolooza genda wa KMP. Kuba buli waggulu w'omuntu waliwo amutwala.